Ayayayay. Sibera wali mu 7 ndeka gwebera kankunyonyole banavuka abafemba manyi yobola nseka nemba ufulye mwaso okwata TikTok nawe mula olinga embwa olinga bine bibina fena buli mwabisobola naye muganda wange kye bayita action wali kubanga kanisa ati yagase tuliketa ne wefumita ensiko tonyeza Musam Radio 7 eraka yabejikuru bomukama kabuleganze Adam Kongo program ekizungirizo kwetuli Honorable Mubarak Munyagwa gwetulina hii kyenkunyonyola nti President Museveni byalwanirira byonna uyajja wano uyavuganga motoka zimanyi zino zibavumanga Nissan Lawley Santana government abakungu ba government bavuganga motoka za rais naga tetugenda kugula motoka za bwana na wano ebitanda tugenda bigula bwayise naye katosanga omukungu wa government ayine motoka za milioni lukage motoka 3 Honorable Vice President Sekandi former Vice President bamwe motoka yobwa Vice President ngakasimo buli mwaka bamwe motoka yobwa Vice President buli mwaka namu motoka yobwa Deputy Speaker buli myaka 5 buli myaka 5 motoka yobwa Speaker buli myaka 5 bamugulie motoka 3 empya buli emu ya milioni ngalukaga ne basasulira ba driver ne baziwa na amafuta muntu omu nensako yokuberako former deputy speaker former speaker na mu milioni ngenda nga 10 n'omusobyo buli mwezi kakati President Museveni byaba yalwanirira abakyabiriko ngewamwe n'oluzi obujuzi abantu banywerako amazzi teruliyo bidiba byebiriyo exactly kati okujja okuteekayo birthday agezaako okubalaga nti banaye enkyali nammwe okujaganyizayo birthday kubalaga nti banaye enkyali nammwe nenga idea itaina kya bita gano makwe kansambu taina kya gaza baganda yabata yafuna abanyora abayitaga amafuta tribes endali na ina abasoga mbalimi babikajjo president bikande president Museveni abasoga abasobola amamanyi tebetaga bingi aina abasoga Northern Uganda okuva besi yavawo yajiwamba kasese yazizayo musinga kati yasala wakaluluke Buganda akafise obuwagizi bwafuna eri bumala bwana Uganda yawata tunuli mu government ya Baganda abanene mpamu munene ani Muganda omunene ali mu government ya President Museveni ani gola basinga okuba owamanyi mugundivu anabani oja kwesanga kati senior leader gwe tulina muhono ale Baruna Kasolo so President Museveni Buganda yabagoba President Museveni yagoba Abaganda President Museveni yagoba Abasiramu ekyo tomala budde ekisagalo kimaliye kona budde ekyo President yakulembeddemu okugamba nti sectarians mu kibi era buli bwayogera agamba fenga Abaganda Buganda ina abantu milioni 10 mu census yawedde almost kimu kya kutano kyegwanga nkugambye mu bifo ebinene omukaaga ebisoko omunane ebisoka mpamu omuganda omu butunulizo oti nkugambye mbali aba cabinet minister bana Abasiramu kikulemye kakati gwe mbulira kati nkubuza eki mbulira kale nkubuza ekyangungu so ogenda Nakaseke for example honorable ndabo wano theme yabwe bagamba celebrating 8 years of a revolutionary life under God's hand. Yes, ebyo nebigambo bituufu. He's a revolutionary. Ekyo nchikiriza President Museveni ekikola kyakola ogenda mu nsiko okulwana mu kinana kyali kikola kya buzira ne banne kyayite kikolwa mu TTZ abantu 27 okulumba enkambi y'amagye naye byonna ffe tufunyemu kife jojo okucelebratingira yandigenze wa mukyala we Rohama onagere wawe Rwakitula simple eyo gundi yajja kutuukirirayo bulungi kuba abo balina ebibala bye bamufunyemu nabe Nakaseke abe Nakaseke basajja batu bafunye eki batunda banja kuvuga boda bafunye eki Nakaseke eyo theme
bagambi bagitwale ekiruhulo beruhama bijja kukola nese nakaseke. Okay, nti president already ali mu campaigns. Yes, ali yes. mukunonya kalulu. Yes. Waliwo observation gyenkoze honorable in that line. Okuva nga nakusomweza 28 omwezi ogw'omusanvu 27th July. Then gatako omwezi oguwedde paka kati president akoze up country visits ezikunukiriza mu 15 agenze Karenga mu Karamoja waliyo cultural event agenze Luwero the other day Mother Unions Conference I am presiding over agenze Guru the other day presiding over regional sitting yali ebutebu ewa Musenero Thanksgiving yali ebukedeya the other day okugulawo ekisaawe ky'omupiira ekyanita Amongo n'agenda ebusiya ewa Mulimba ku Thanksgiving n'agenda Soroti Youth Day celebrations n'aje Bombo wane Kalule ku waliwo Vocational Institute eryawo he presided over n'agenda Nebi Thanksgiving eya minister mukwano gwange mukyala Kenzo Nyamutoro n'agenda Kampala wano Julia Balamu n'asinkana abakulembeze ba Sako eza ghetto n'agenda Emitoma ewa Thomas Tayebwa Thanksgiving ku Sunday ali Nakaseke mazali bwage. Yes. Then ku week eringe nakusomeza 2 ali Masindi anti kyakola kyekyo asiba banabyafuzi abalala emigulu emikono n'amagulu ate yenga atadeke nga tezidduka mugenda okutuuka ku lunaku lw'akalulu oba mu season ey'akalulu nga campaign ezeya zimaladda akozesa resources za government na buli kimu n'atalaga eggwanga lyonna ng'abalala takkiriza muntu n'omu kutambula ate ekyewuunyisa ne bannabyabufuzi bannaffe ne batateekawo magezi gonna abakulira opposition to defy him nabo ne batambula bano abanuupu balinga leading opposition batambula ennaku bajja bakolayo trail ya nnaku nga 6 abasirika ne bafuna kye bateekawo nti batugaye bagenda kututta ne bavaayo. So we don't, for you to overturn, for you to uproot a military hegemony like the NRA now, you must match their actions. You must counter their actions in an equal and opposite manner. You must be ready to set the agenda for them. You must be ready to antagonize them as well. Chebakola chokola. Naye wotandika ebyo n'ogenda ebulindo kati yagase ne kakuyitako kugulu n'okwatira emiggo emyezi 8 ng'oli awo wenyerota. This is a military regime. Code Radio 4 ne Radio 7 tujja kuchebulindo nanti njabade nku okay ali mu kutambula ye kati exactly banna bamuvuganya bali mu katemba bali muche mu katemba ayandi badagezaako Dr. Besigye ne bambi yafuna problem ya FDC munda ate nayo President Museveni yakikola enda mu disorganizing at Dr. Besigye ali mu ku realigning amaje which is not easy mu mbeera eri wenu neba nabandi badde bakikola banup because bomulya byayogera honorable Museveni buli agenda abakubiriza wealth creation tubakoledde kino tugenda kukola kino of course byayogera ebyo tebikola makulu abiyimbye ebbanga ddene omanyira si wa problem mwerabira nnyo wawulyako entandikwa yes wawulyako bonna bagaggawale yes wawulyako emyoga yes wawulirako parish development model kati yeriko right wawulyako youth livelihood biki nesente z'abakyala ebyo na President Museveni omanyira banna Kenya nakugamba ine enveze zazibali eza rais sukuma wiki ekyazitumisa sukuma wiki bazirya kusindika wiki mu maaso tebazirya nti wakuba baagala bazirya kusindika wiki mu maaso obulamu bugende
President Museveni byagenda bugamba byonna bagagale 4 acre model sukuma wiki namanyi tebikola 4 acre model ya Museveni sukuma wiki bameka balina 4 acres ewamwe ku kyalo. People don't have land. Mwali egabira dda. Let land be equally reappropriated to people. President Museveni wekisozi next square miles 25. First surrender 20. Gwe wenyini soko ejeka 2. Tizizo. Buli family, buli makama afumba gaina abana 2 government yasasude mjeto bayika nyanya. Taka mwali egabira dda. President Museveni hizo kwa weza square miles 2 eka. You have 40 something million Ugandans in a country in a square miles zetaka million 12 no emitwalo 12 ka divide gabiza mu million ana mwenyola ewa omuntu asoko ya 4 acres waliwo abalina square mile. People don't have that land. I am told mwenda mwayitidwa abantu bonna bamunyagwa nze sibeera wali President Museveni lwe nasemba okubeera wali President Museveni yali independence yerukunjiri Dr. Besigye n'atwala n'Olukwago ne Ingrid mbu tugende tulaga obutali mumativu waffe kulaale ekyatuviiramu tekyali kirungi. Nagenda nyomba ne road mayor sali mu meeting esalawo nemugamba musazeewo tugende tuyiweraale eyo tunagisobola. Road mayor ngamba tubadde meeting kati owakanyaki nemuga tugende tekyaliwo naye twatuka kulaale abali bagenza okuyisa mukole eggaali yayita buffe mwakigwako ze sibeera wali president ne bongamba nti ali awo entinda wano nfuluma bufulumi nenfubutuka oli mukulembeze leka omutya nnyo kyekali ndeka kungu simusobola ze sijja kulimba zoba njogera mazima sibeera wali president at least gano mazaalibwa zo ekitibwa president sibeera woli mukama wange abesefuse ffe batulanga batujju twatuka ku mukolo guli twali ne Besigye ne Lukwago tugamba oka independence mukolo gwa gwanga tugende naye ennyaniza yatwanirizibwa singa walaba obusungu obwali walina okulumemba ng'abalinga abalabye ku misota mundu nezitwetooloola Besigye agenda okusituka abinula ekintu kati tusobola okukibinula babatwala na bugisu pawona okufa mama nzaala aye siriddayo nza wali Museveni toyinza kundabawo si nziruka misine nze sibeera wali F7 n'abaana baabo SFC tosobolerako twawona okufa mpaka za Lukwago oyo namugamba mukulu President Besigye lwaki tamuadvisinze kino tukireka kuno mukolo gwa gwanga tugende tugutabuli otabula kitwatuka walinga waliwo kyotabula omanyi omusolo okulumanga otyana okugenda ofuuyisa kati bino bweyagala banno abanuupu bakole anti bo batugamba bavubuka nfe byali byatulema bo batugamba basobola badaba style ffe gye tutasobola nze ngambye twagenda okuyiwalaala ya president erukunjiri kyekyabaniriza singa walabe mundu enkookinga ezaali pisto abaana b'SFC abo wali omwana yankola ekintu naye namala omwezi nga 8 ng'ensinga enennuma kyali kibigo kyobamanya kyali kibisaga okutiisa batulaba sibeera wali Museveni ndeka gwe beerawo nze sibeera wali Museveni nalabye ku mipiira egyabadde mu kisaawe kyaffe Nambole. I saw politicians from different walks of life. I saw abantu nebo badde bolaba nti bakkiriziganya mu bulamu obwa bulijjo nga bali united mu kuwagira ttiimu yaffe y'eggwanga twawangula omupiira gwaffe twakuba Congo goals zaffe 2. How best in your view can we use the game of football mu kuddamu okugatta eggwanga because bw'owulira okunnyonnyola kw'oyogera the country seem to be divided cut us off abakulembeze abamu. How can we use this game given what we saw in Nambole okuddamu okutambula n'okugatta awamu eggwanga? Omupiira bagusamba abaana baffe banna Uganda. Ideally omuntu yenna ategeera wadde okyaye system eriko naye tolina kusyawa ttiimu yammwe ya mupiira eba national team yonna ebyemizannyo kubanga Uganda nejja kubeerawo even after Museveni ate nga bwe yaliwo nga tannajja n'ekyokubi kyetambadde tetusyawa UPDF jeeri yaffe lya ggwanga singa lyasigala ku mulamwa
ogw'okukuuma bannayuganda ensalo za Uganda ne bannayuganda. N'ekyo President Museveni ekya UPDF yakituggyako n'agifuula branch ya NRM. UPDF? Yes. For sure, UPDF mu nsonga za Uganda ez'omunda ez'akalulu yandibadde enoonyaamu ki? UPDF yandibadde enoonya ki mu nsonga za Uganda ez'omunda ez'akalulu? Abandi badde baganda baffe baki nga UPDF wogiraba omukwate omuyamba nako biki kwamanyi batukuuma teri ajja kutuinvadinga. Ekyo President Museveni yakituggyako. Omupiira agezaako gubba naye lwakuba tagutegeera bulungi. Magogo yali musajja mulungi. Ate Magogo alina omukisa. Ekyo oyagala obugaane ekyo olina okimuwa. Musajja alina omukisa. Yatwala mu AFCON after nearly omukisa gwagulina. Naye ate Magogo nagyeteeka mbino ebyokubeera MP. President wafufu obw'MP obwagaza ki? Anti bagamba nti ate no yandigidde wakiri ku independent ate nogira mu NRM. Aga nti ensonga z'omupiira zaate ba police makers nga tebaziwa budde. No, Magogo yandisigadde mu fufa ye. Buli lwogira mu NRM fo okitutamya. Jangu nga Magogo gobeera ng'oli wa bonna Newton. Tamanejinze sofa byombi. Ante bimulemye. Magogo olinga tannabeera MP wetwali mu Africa ono. Kati si Magogo ono. Naye gwe omukisa agulina. Ekyo njagala omuntu akimanye omanyi n'omukisa kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. Omukisa gwagulina naye singa teyeetaba mu byabufuzi sikulimba ntuuse wala nnyo. Naye kati alina conflicted royalty. Byabufuzi bya mizanyo. You see n'eddoboozi ly'okulwanira emizanyo talijjayo bulungi olw'okuba aba atya okukosa ekibiina kye ekiri mu buyinza. Yes, so Honorable Magogo ensobi eyo yagikola. Simanyi lwaki yagenda mu MP. Kuba President wafufa n'ekitiibwa ky'oba olina oba tomanyi member wa parliament. You a diplomat. Yeah. Magogo is a diplomat. N'omusaala gwafuna kafa alina omulimu kafu. Omusaala gwafuna I am told gusinga ogwa parliament. Nkubuli afuna sente nyingi nnyo mu kafu ezitali nzibe wabula omusaala gwe gusinga zaafunanga member wa parliament. Yayitabidda mbino Honorable Magogo. So tiimu yaffe tujagala naye bano bye bakulyambye ebitutama. Ekisaawe ekyazimbibwa billioni oba 12 something oba kyendo kirinovating otya ne billioni 12. Renovation cost nesinga eyakizimbira ddala. Cost eyazimbira ddala. No, so the NRM erina abasajja who scavenge ku bintu ebyandibadde bitusanyusa. Baganda bibagatta. Yes. Omupiira gwaffe tugwagala. Tunulira Rwanda ekintu kye yakola. Okuzaawo amahoro. Nze omujozi gwa Visit Rwanda omujozi gwa Arsenal bulindako Visit Rwanda mpulira n'amaanyi ganzigwamu. Visit Rwanda. Could it be nti obukulembeze obuliwo tebuwa attention nnyo ku byamizannyo? Of course, President Museveni betabimanya ayagala kulwana ntalo yazimanyi. Naye President Museveni ekyamuno nakyali kimu. Era agenda kusoma amateeka Dar es Salaam University. N'agavaamu n'agenda asoma political science. Kati political science degree yalimbi kyova ne Makerere bagiweereyo noona abantu. Muntu agenda ogimala ng'ebirowoozo byalina binyo eri eggwanga lye. Asomye bamakiveeri bandi abalowooza kavuyo keerere. Naye President Museveni yamala degree e Dar es Salaam naye teyagraduatinga. Teyatendiga graduation. Ojonoonyo ekifaananyi President Museveni ng'ali ku graduation ye nkuwe ssente. Degree yagisoma naye teyagraduatinga. Teyalinda bya function. Function teyagibeerako. N'agendayo e Mozambique. Ku myaka emito omwana wa university kubalamu ogende mu mawanga obuuka amawanga ng'ameka ogenda owakula entalo. Myaka 20 ogenda owakula entalo ku myaka egyo. Batuwuliriza balamu omwana wali ku university agende Mozambique okwakula olutalo. Avudde mu Uganda. N'anoona ne muto we Genosale. Mu secondary. Na omwana omuto Sale oba yalinga 16 bambi. Senior 1, senior 2. Namuga jangu wamoge tugende bino byoli mbya kisiru tugende tutabangule eyo. Kale President Museveni ekimulimu omutwe kimu kulwana zenga. Kyovola nkugamba. Ebimu waliwo byesimusobola ebyomumbire kale aba ayo diru nene sijja gisobola. So kyenkulaga nti ebyo tabimanyi. Ayagala nnyo kyovola ye n'ekintu ekiteetaaga kulwana kikole ebanga lutalo akalulu amajja agajja mu nkambi n'olwo ngoyinza okulowooza waliwo konye yalumbye Kampala.
But why honorable? Lwaki tetuwa bya mizannyo budde buno? Rather priority. For example, you get the Rwanda honorable. Visit Rwanda yokka engeri gye marketinzeemu eggwanga lya Rwanda. Ebyemizannyo nalabye waliwo akatamike mbadde nkulaga wana ka Andrew Onana nga bannayuganda bangi bayimba Onana, meaning nti if enough money is invested mu bazanyi ne sports, our country, that sport alone can market us, can bring us a lot of money. Why? Tetulina balava, why do we take it as a secondary activity? Tabitegeera, President tabitegeera. Si wa generation yeno. Kagame baali naye wano. Ojjukira edda baatugambanga. Nga olekawo bakuwadde omulimu gw'okukola talenti y'omupiira gukunyumira n'odduka n'osaamu akapiira nga bw'okoma maama wakkuba emiggo. Tojja kuba na magezi. Kulegera nti okola ekyo n'odduka osamba omupiira. Bambi nga bukadde takimanyi nti neguli omupiira gusinga ne kuno ebikopo byakozesa. You get the point? Yes. Kati gwe nze maama wange yali mukyala mukambwe yanjigiriza okufumba okuwaata emmere okukola ki nga gwabiyigiriza ndi wamputtu muzibu kati byanjigiriza binyamba ki Ebyokuwaata? binyamba ki you see oyina okukula ebintu byewakula omanyi President Museveni nti byebikola obikyuse osanga project emu kati omusambi omu nga Mbappe ng'omusolo gwokka Bufalansa gebadde mujjako ng'asambira ku PSG nga gwe Uganda toyina na kolero ly'ogujjako wano omusambi omu kati osanga mwanga nga mu Africa nga Nigeria balina professional football awera omutwalo gumu olowooza bafuna sente mmekeya matimu amanene agogo exactly olowooza bafuna sente mmekeya ate gwagumanyi naye waliwo n'amatonotono gonna bayinayo olowooza omwaka bafuna sente mmeka so tunuulira te talent zejjeyo weeziri tunuulira ng'emisinde Kapchorwa emidaali emitono gy'ofuna mu Olympics giva Kapchorwa why lwaki tuteekamu amaanyi n'omanyi nti Kapchorwa tujja emidaali gy'okudduka wakiri 8 buli Olympics lwaki kizibu ebyo tebimuli mu mutwe President ate baakola nabo honorable anti kati yekizibu President ne baakola nabo batunuulire abatototo batono mulimu ono honorable Balamu abo bato baakajja ne nabo ministries babawadde bambi wala tezisalawo nnyo ne gwe tunuulira abali mu bifo ebyenkizo Matia Kasaija ali mu finance honorable Kasaija ali myaka 7 ayinza okuba age mate wa President Museveni kubanga beesinga ku katono abo ekyayinza bagamba abakola mu gyenkaaga mu mupiira gufuna abo babimanyi ebinaabayingira mu bitwe ebyo kuja mwana wange funa FOA kamodo limako ye balimu ja kuyita mu mwana kyagwa bagu kyabaleka tebakyayinza kudda ne bokoluti ebiriko tebabitegeera omuzungu agamba they are no longer in touch with the reality eriko kate they are not in touch obanyumiza Visit Rwanda tebabimanyi na kikigasa kubanga President Museveni na Premier League taina na timu jawagira gwali agambye ko ntinyina timu ya Premier League empagira tasobola na talinga Kagame government wa Rwanda wa Arsenal rather wa Arsenal yes. Agera ne x nawa Arsenal bwe wangula nagamba ho yes. babaji kuba nala bwenyamivo bwa amani President Kagame yateeka mu nnyo ekiseera kino bwe yagenda ali officer wano mu majja agenza kusomedde mu America asomeddewa kyamuyamba na integrating n'ensi empya ne President Museveni omala budde tasobola talina budde bwebyo nalaba wano Ruto waliwo bayina omuddusi waabwe Kenya onadduka emisinde gya speed olwo oba omuyita Okimara oba something like that yali agenda kudduka somewhere nga ticket ennyonyi zonna ziri full bamugulya first class ticket ne bajjako n'omusaabazi nabagamba alina okugenda adduke ekiraga value kubanga bamanyi fulaga yaabwe kyetegeeza nga munna Kenya ali ewantu wonna nga yawangudde nga bayimba oluyimba lwa Kenya ng'oli afuna gold medal nawulira wano minisita by'emizannyo bagamba buli mwana anawangula gold tugendamu emitwalo 3 miliyoni 3 eza Uganda okimanyi miliyoni 3 teziweera na mutwalo gwa dola America egaba mitwalo gya dola 8 awangudde gold yes Kenya wagaba mitwalo gya dola 2 gogaba miliyoni 3 n'omutwalo gwa dola teguweera kati I mean gwe kyeki kulekesa wano emirimu gyokola olyoka ogenda otanga okulinga emisinde talenti ogireka bulesi neefa bano abasajja ebyo tebabimanyi bayingira mu generation etali yaabwe kyekisibu kye baatukola ate ne balemera mu gaapu batikira mu ffe kati batuulidde talent mu taxi waliwo kye bayita okutikira munno President Museveni kyakola ne banne talent bazisse ziweddewo
abo abaana boolaba abasambe Nambole beemeza beene if I can borrow some Rusoga words beemeza beene bokka abeereyo n'asambira katakatakeyo n'asambira eno katwala omuvubuka yakubagole yali ennyuvu South Africa yali ayingire ne Uganda prisons Omedi azanja kitara wa prisons bamugabeyo babunyoro kitara natukanaga ibana nyina mu kumpira timu kiwa nesamba mbu kitara ogenda ka training wingi kabwe nawe afande nga asamba true that's a true but we ought taita komu academy ya mpira neji Omedi twandibadde twamu sporting adanga alina mu secondary school na primary school Omedi nava mu secondary school ngagenda mu timu ento ya Villa obe yaki it is by the grace of God nti agenda ekitala nemuwa ka platform. Fun enough is now 30 years. I'm telling you 30 years nemula talent is extraordinary. Singa twa sporting nga ali at 20 oba 19 twandale tufunye omusambi gotasobola kwogera ko no mu region. Oh my God. Mwavuganya. Botunulira byatuse ku muna NUP katusigazo mwaka gumugo kana emyezi 2-3 okuyingira akalulu yabadava bulindo the other day ku Saturday police okusinzira kuye ne basalako mu kubo police yegamba bano badde bakola procession mu kubo mwamu kyagula nyina atulaga ekiwundu ku gulu kwe yatwadde ne mudwalira ensambya namala nasibulwa. These seem to be ugly signs nga tuyingira akalulu. They are. Ensobi bbiri ezakoleddwa. Ensobi esooka police mwina right check blocking abantu from moving. Freedom of movement zabadde sawa zigenda na 11 nga zigenda mu 12. Do you think these people would have marched from Bulindo to State Center? Police nga wadde okublockinga traffic. Where Bulindo wali traffic wamanya ali awo. Mwandigaidiriza traffic ne muleka Honorable Kyagulanyi n'abantu ne batambula. Nga tonadde oba kiki oba tiyagasi yamukoze biki oba biki ne bwe yandifumitibwa liggwa nga poliisi mwe mulese ensasagge eyo mwandibadde basobya. Poliisi temwina right at all kuyisa bannayuganda ddala abakulembeze. Buzibu ki bwenyina ne Honorable Kyagulanyi ffe twalina approach ku mulembe gwa Besigye nga injale tetuziraga nnyo kati buli tiagas kanista bwetulika fragment nekusala bamu ne babuuka nagamba nalaba Honorable Mufumino gamba bamukubye esasi video ezasoka zaga bamukubye esasi president bamukubye esasi yes he's shot nalaba Honorable Leader of Opposition nga bamukubye ekikompola kakati bimalamu abawagizi amaanyi omwagizi bimalamu bite amaanyi asigala akuwagira naye bwawulirayo okuzoganya agamba mwana olaba luli principal ye bamulya kyasi ate nze oba okitegeera wali omanyi lwaki amagye gano gaba galwana tegogera nnyo ku bajjeno baago bakamanda bafunye buzibu tebaagala kumalamu balwanyi baabwe maanyi kamanda bamukubye nsaba banupu next time fune bwemu embireka bino tebisooke bino twabiraba alabadde n'ebisingawo bingi ate mugenda biraba this is a military government ne buli wokijja ekimalamu abantu amaanyi emumbireke bandi city honorable tewaliwo injari etagana kwogerako ate yaliwo tewaliwo injari njuzi bakulaga jeno tumukundere bamukuba esasi rubber bullet baji mukubanga ngali mukaluka aba youth MPA bamukulaga nga yali kamu atudde ekiwundu kivulura musaina ya atudde ezo sini zaite zetagisa bamukubye mbera kamu kusano gamba yes president afunye injuries naye he's fine and ready to kusonga exactly is ready to kusonga mbere naye kakati yapata obulumi bwali bungi Honorable batulaga omusayi antu akulira mu background za njawulo naye awo tewali bulumi bw'amaanyi nnyo tebuliiwo twakulira mu background za njawulo naye nga nkivumirira ne sekuvumirira nenze ndowooza enkwata gyakwaddwa mu si entuufu etiisa abawagizi mwagizi bwakulaba ng'oli ku migga agamba ndeka abo bakulabako tebakutulisa noyongera you don't do that. Nze nali
walabako edda akatambi ke baalaga nga bankuba embigo ku CPS nziruka emisinde twali tuva kooti ne Besigye ne tugwa mu basirikale ng'omugenzi Felix Kaweesi abakamandinga nga balina kebo z'amasanyalaze baali balese kebo ezo ng'anyiga switch nakkuba bakuba amasanyalaze ne gakuba nze yankuba ne nkutula naavu wano ne kakati nyina nerve problems nyina issues za nerve ne nfuna treatment e Nairobi ne tetwabyogera kubanga bimalamu abantu amaanyi ono omugaa nti kebo ezo balina z'amasanyalaze babadde ojja kaleero teri addamu kugoberera leka muli muzeeyi wakutula naavu wano ze nange bankutule engeri nupu gyekwata bino ebintu lwakuba Honorable Kyagulanyi yeetooloddwa abantu abagala bulayikisi buno bwa TikTok obwaki naye ebimu byetaaga mbireke. Don't amplify that. Sirika nogamba the commander is injured etujja kulaba. Aba publicizing nga bino ababi bagala likes social media anti kati politics aliwa social media akyusa obukulembeze tasobola gosobola okwemula kufuru ne yeggula kufuru wasanze basibyewo n'ogiwemula ne yeggula tekisoboka esigala nga bwe badde teyenyenyana ebyo tebikola bikolwa bye action bye bikola bino okuddawo ne bwolivuma government ne bwoligivuma n'osulawo ne bwolivuma government bajjawo nabikolwa ate ekirungi abanupu balina abavubuka ate abavubuka abawe bali wano mu central so balina ebyokukola bingi okusinga ebyo bya likes so nalabye bambi abambaddeko ba Eddie Mutwe bambi nga bafubutuka anti experience ntono yawula experience y'okuli olusinia n'ogenda mu gym jawule ku real confrontation nze natandika ebintu okwekalakasa nga ni muvubuka mutuufu kigambo okuteekayo kwe activity police ne gatolinyayo ne beetegeka naawe neweetega naga nange nzija si kintu kyangu kyetaaga ng'omutima gwo mugumu nnyo kyawukana ku lusania olusania okuteeka olusania eputa olusania n'ogiwuutawuuta byawukana ebyo kankunyonyole banavubuka abaffe mbamanyi kyobola nze nseka nembatuno buli omu asobola okukwata TikTok naawemula olinga embwa olinga bino ebyo byonna ffenna buli omu abisobola naye muganda wange kye bayita action wali kubanga kanisa ati yagase tuliketa niwefumita ensiko kakati omunaamugenda omunaamutuse muwangudde akalulu abasajja ne bayiwa abasirikale 5 mu Kampala ne bakuba amasasi mu bbanga munabaawo kanisa lwaki emisinde gya Eddie Mutwe gyakusanyusa nnyo nasese kubanga Eddie Mutwe mwendaba emmere gyalya kwantite yaayo nendava training gyakola mu gym nali manyi musajja muvumu walabanga yefumita ensiko ku speed neri supersonic speed ujuju ningamba sasooka nabitegeera ngenda okola kofiira kekaka nenzuuminga ekifaananyi bodyguard ngafubutuse nnyo kati ne mukama wo mulese wano tekimutuseeko tokimanyi you don't do that fete twabikolako twabira mu scenes ezaali ojjukira omusirikale wa police yafiira wali ku community price wali bayita Aliongo yafa tuweetulyawo ne Dr. Besigye akavuyo kaali kabi nnyo nobody you can't do that but baga nti baba kasukwamu katiya gas nga kaiti you don't run open roof you don't do that at least you shield your commander omugwako bwoti kati ng'ebyo ebintu ebya fragments ebiri ku Honorable Kyagulanyi byandadde mbisubira kubira ku Eddie Mutwe yali baddamu shield ne Eddie Mutwe ye mulamu muzibu yafubutuka akavuyo kagwanga mukama wali awalaja na wowe Eddie Mutwe n'akomawo kibadde kiti kati singa kakati ebyonna baleme kwambala bwambazi yambalo bya kisirikale bafune time nze nebaza Dr. Besigye mufune time etegera ne weapons ezo omanyi nti ono wa police kyakutte ki akatambya kuno nkanoonya nange kalabe nga ava mu motoka agenda mu badde mugamba bafune time etegera n'ebyokulwanyisa ebyo bategere nti ono wa police kyakutte ki ekyo kyenda bakutte kitiisa oba tekitiisa kubanga gamba shoot ne kyakutte tekikuba sasi ekikuba kikanisa kya tear gas kakati ekyo oba otyaki odduka ki kikuddusa
nibo ku bisasi atofu azabe bwayise bakube wano bakubanjuliri muzenga bwe mbana activity bwayise okunzijawo cause nabule byinga but who's telling the truth kubanga ona ayogera kino oli na ayogera kiri ekyaki police egamba kino side ya mwami Kyagulanyi yogera kiri kuki kubyaliwo of course police yali emenya mateeka ate babateeka mu kuba kubantiisa. What you must never do tolaga nti otidde bwolaga nti otidde abo omwadde oli credit police yali ekola bimenya mateeka but gotoba wa credit kwewaana twamukanze kubanga edi muto bwefumita ensiko gwe Kyagulanyi ne bakulaga nga weziri bango oli wansoka weziri mpedde nfudde leero nfudde bagamba tubamazi bano tubategedde bagamba gomanye enfumita tomulinda galula bamanya nti bano nitiyagasa kisanga munana ziba dispersing so kireka kubanga omutayinza ganti shoot akute ekipista ekyo ekipista kyola kiriko ogutu ogunene kikuba kanista ya tiyagasi tekirina kyamaanyi nnyo tekirina litho kiri awo so honorable okujjako okovaamu olurobozi olukanga n'okubwatuka okwo n'omukka ogubalagala tewuliwo kyamaanyi you just cover your eyes n'engalo zo fragment tekakuba mu liiso nini obeera waawo. Does this have a bearing kaluke tugendamu? Of course akalulu kino kikulaga nti 2026 President Museveni nga bwe kyakola 2021 kyagenda okukola mu 2026. One ategedde nti opposition tetuzimbye critical mass eswa ku resisting a fujerio. Yes, that is dangerous. Atutegedde temuzimbye busobozi busobola kulwanyisa fujerio. Bino byokwambala wambazi byovula ebimyufu na kinenga training temuyina tebiyina makulu ebyamakulu matono. You need to harden yourselves mu abavubuka. Otegeri nti ekyo kanista tear gas is a canister of tear gas. Simple. Beera close n'omusirikale tayina wagenda jikubira kwa naye tear gas ajja mu balagala. Ojjukira Besigye abanga twabanga n'okwekala kasanga tujjamba nafa abamu ne bagenda direct mu basirikale mubadde mugamba ki. Ate tear gas n'amukubanga muli wamu ababiri. Kubanga mwina ndayajja mu balagala. Ebyo na mwino byeyigiriza during your free time. But they have an academy ku NUP. Jensubi nti ino kusomesa ebyo. Well, ngatuna kumaliza kusonga honorable. What therefore do we, because we want kina bearing kaluke tugenda mu banga sigadde yo tono bwetula befujjo oba n'obutakwatagana wakati w'abanna byabufuzi ne police ya Uganda, which police is always key mu bululu bwe tugendamu. Should we expect a very hard time for you to come out victorious mu kaluke tugendamu? You must build the capacity to surmount the police, the Uganda police. You must surmount them because they are part of the NRM. Police in NRM bali bati. Mwabo opposition ampulia toina police yo. And stop lamenting. Police marabye, bane mwajirabye, mwako. No, bajja kula nebisingawo. Afande byakagaba you are seeing today is still human. Mulinde mukaloja mutegeera. Wala magambo. Meja magambo omulabye. Oyo yakulya CID. Musirikale okimanyi. Yali mu iso. Yagambye tubalinze mukalulu mujja kulaba. So don't mpozi kati botuka mukalulu nko kuwoluma. Then ojja kuba tumazeemu amaanyi. Obadde osuubira ki? A bed of roses? You must be ready to surmount the police. Mukendeze ku ngendo zebweru mu preparing amagye gammwe. Do they have that capacity? Then if they don't have they should stop dreaming. Boloza nto jja kujjako NRM mu buyinza ng'okyatya police ekyakuba kanista ne weso gensiko. Allahu akbar walillahi. Edi muntu ne besoge. Bakuba Besigye olugalo omukono esasi muwoko tuwaka. Police yajja neremwanga tusonga busonzi. Military yamukuba. Ate neera bali bagenda mukuba mu kifuba because yaserera mu mwala mu kuserera nawanika omukono ati. Yali ago omukono ne kusigala ogulu ne bakuba. Military ereta live.
naye nga nabo baali bakitegere nti Besigye naye olaba waliwo time yatuuka nga Besigye tamukiriza kuva waka oba wali okyetegereza twali tuzimbye capacity ku Gayaza road okwo nga Besigye bw'atonnya mu kawempe wa Munyago oba tukyasobola jukira Gayaza waliyo Ssemuju nga bw'aleeta eggaali n'etuuka ewa Munyago oba tukyasobola ekyo kiba kiyiise ojjukira bataataganya laale yaffe ya Kampala Sino 2016 eya Besigye omanye ekisiira kye twaleeta okuyita kaleero tujje tuukawo ewandege omala olutalo lwali ewandegeya omanye essaawa ze lwamala ne bino sikyabiraba tekisoboka you have to prepare for that ate bana baliwo tebapreparinga simanyi what they are doing kwasiri munda okay bali ku nnyonyi bakola nenze nalabye abasirikale ababadde babadde mukaaga 6 of them ebino ebadde boogera shoot him bikwadde kanga ngolaba nabo batidde sawo siina kinzirusa mu kasiko Munyagwa sivana ku cupa ya soda mbambadde eginywa mu motoka tewaliwo kavuyo kadde kaliyawo ketaaga muntu kupanikinga ne bu injuries obwabaddewo obwebuntu bwenfuna nenzala newaka mukyala wange nanyiga n'amazzi ebyo ne bitategeerekeka nakutegeerekeka exactly kubanga abantu bafuna injuries ezisinga awo ate nnyingi era bemanyi waliwo munnabyabufuzi gwe baakatwala ebwera okulongoosa namugjamu eggumba ly'omubiri gwe naye ne we lyamimentukira ffenna tumanyiiwo naye amanyiiwo naye tewali yakyogera kyenjogera obitegeera waali ffenna tumumanyi sijja mwogera eggumba eryo eryenkizi we lyamenyekera ffenna tumanyiiwo naye tetwakyogera kubanga oba kuwulira ng'oyogera omuntu ali ku ddaala eryo eddene bwetyo nti bamumenye enkizi teri ajja kuddayo kujja ku struggle abantu mulina balaga nti kyetulumba kyangu balyoke mubazimbe muraalo obuzira n'obutamanya bitambula biti abantu abamu bafuuka bazira oluvannyuma lw'okukola ebiri bye twasoma nkedda nga tukyali bato kinjikitire engware n'abalala nti bwabakusiiga amafuta bwe amasasi tegajja kufa akuzimba muvumu ne mumagye balina kipindi ekyo kyebakuba abasirikale nebagamba duyin mwoga duyi mutiitiize byetugenda okulumba balina obumundu bubiri tebalina kye balina nalooza tugenda bakwata nangala abantu mubazimba mu psyche nti these people are finished tugenda kumenya mujenjeka lunisi kuwolo muwolomerani nenza muganda wange kungu wabadde muganda wange Ssekabembe agambye nti mukuyita kusogola byobufuzi muyita kusogola kati byali eri kunjitantegedde mugambye ebizibu bye twafeesinga mukulu Kyagulanyi agenda bifeesinga lusi n'okusingawo naye tukulaga nti ffe erukikungu giri kusaawe wafiirawo abavubuka nga 6 abamu n'ebyenda ne biyiika mayi twagitwanga ebyenda biyiise naye twagaana ebifaananyi ebyo kubisindika e Kampala reason being twali tujja kutiisa ab'e Kampala information eno gibala oyinza okisindika ne bakusaasira nnyo abawagizi tyo bambi musajja atuvadde bamuse naye ne batya wano ne baba nga bakusaasidde naye ng'ekyo gya beetaaga ne batakola ki neero gy'ogendera enupu olw'okuba nti bakozeseza nnyo publicity okuteeka ebintu ebyo bikanga kati Bobi Wine ne waba atambula bantu batono abamujoyininga bawagira naye nasigala ku dduuka ali oli so you don't ekyo tokiteeka mu balwanyi bo because luno olutalo lw'ebyobufuzi lubanga lutalo lwa mundu enjawulo temuba na mundu naye ebisigadde byonna bifaanana Dennis Masindi agambye Bobi Wine president w'Abaganda that's not correct I think tanko okutunulira Uganda ng'eyawamu nti omuganda bw'avaayo nga ensonga zayogera zirimu ensonga don't say Abaganda bw'aba nkeera Baramu yaze Honorable Baramu nga byayogera birimu amakulu we can't say nti w'Abanyoro we can't say that Erios Engoma agambye mu byabalimi emyaka 15 kituufu that's why we are giving advice bakooki omupiira bwaba kochi nga tomubuuza nti gwe World Cup nga yakulemera wakinza ogintuma gwe kasawe wayo no yambala jaze nogamba nengenda kusamba mu mpe namba 9 kochi nja kugamba wayi teeba tomanyi obateeba tomuga ategwe kochi nga byakulema no you don't say that Haruna Ekyengera abadambuza bankomawo kyo nkimuzeemu tisidda WMP nembi obufuzi mwendi bwana Haruna Sali Erobaga agambye utalo sikunywanja gase akozesa mu ebigambo ebinene ebyo saagala gendayo but the fact is that wogamba ngenda kujjako government notuka nogamba sitting president nti nkwadde omwaka gumu omwaka gwana aguweza kati manya nti munze nali musomesa wa physics for every action waliwo the law of dynamics egamba for every action there is an equal and opposite reaction that is the third law of dynamics
buli kyokola third law of motion the third law of motion aba second law abansi bamuyita motion mwe waggulu eri muyita dynamics bantu bebuza yavuddewa ebintu bya layisi ogenda oba ogenze ne bwogenda mitwalo 5 ovayo n'ekintu kya mitwalo nga 5 President Museveni muyekera abasuubuzi badde bamufungamyeko ne bafuna abachina bali wano abayindi bye baagala babakozesa bwe buli wano bali aido bakozesa deals kati yagadde okanga abasuubuzi nti ffe musigala nga mwekalakasa tujja kuleeta abachina bagulewo ebiduuka ne bagenda mu URA nayo ebintu bya impoundinga containers and containers ne bagira ekiduuka ne bakisiigasiiga erangi ne baleeta ebintu by'obwereere okuva mu URA ne babiyiwa omuntu tutunda bino bituufu. I'm telling you because watching people's government is an minister of security nsogera bigambo byanjwanjwa abasuubuzi babadde bafuuse ekizibu kati President Museveni okubakanga nanga mu China wuuyo TV ya mitwalo 7 nga eri agiguzeeyo emeka ya mutwale waabwe tobaze transport tobaze abatulaba bagenze mu URA ne bafuna bikonteina by'ebintu bye bakwata bayina containers zimaze emyaka 7 gokimanyi ne babiyiwaawo tubakange TV mitwalo 7 era babakanze walayo okulembera abasuubuzi kakati kino kijja kitya bonna abasajja babijjawa bagatugoba mu business ne bagakala kati Museveni agenda kufaga China wacha kati buli musuubuzi atakokola Museveni nga yamukuumidde wano byabufuzi gwo byobirabamu oyina propaganda wa wagulu wachika cha wagulu iso yekola ebyo economic desk be bakola ebyo tuzanye tutya psychology reverse psychology tiabi container tubina mbina tuguleyo kiduka tukite China town abasoboze kudda Museveni duka terisobola kumala mwezi gumu nkubulira olimbulira terisobola kyabadde kyakkakkanya basuubuzi TV yo giraba gibatunda emitwalo 10 n'emitwalo 10 tegijipakira kujijja China kujituusa wano kisoboka kati kyoga nti wa China town ina ne meri ezize kale eri abifunira bwerere abamu babikola tebyagala mu sente bimwera ku bwerere n'abipakira ati okubituusa wano ekyo bakikoze it is a security project okanga kale mudde mugalewo ffe tugule ebiduuka bya China town ebwera 50 bijja kumala banna Uganda mu Kampala mudde mugalewo kukanga basuubuzi neera batidde tewala yakulembeza babasuubuzi nga balajana babakanze kabaka kizibu nnyo abasuubuzi okuddamu okugala tebasobola omunagala nga bagulawo China town oyo omanyi katoyo muto wange oba ekansalo babyeyita bweyisi waka bino tubibaddemu I told you I'm always honest nkugambye the President Museveni wabeera sibeerawo goza lwaki President Museveni yete yalwanyisa Obote ng'ali mu Kampala wano nagenda mu nsiko ekyo siba bunafu it's a reality Gaza wali omusajja Saba yeekera akulya Hamas bamuyita Yahya Sinwar alabikako kungulu talinawo omulaba bomu ya Israel ejja kuputinga action out yes ebyo tisibutiitiizi nti oba buki amazima gali nti mission yonna gy'okolera mu vicinity nga Museveni waali ng'egenderera kumutyobola ojja kufuna you are like to lose life yes or no ojjukira ekyali ku masiro ga Kabaka ngayidde ojjukira amasiro g'Abassekabaka ngayidde ojjukira bulungi President Royajja ne babeera avubo ojjukira ebyagwawo ebyo kakati muganda wange Serunjoji nkimanyi mu kati ne wabo ne Serunjoji kutwala nnyo ekiseera mba kuno oyige buyizi byemanyi bingi nabeera meya 2011 nga nyina emyaka 29 simanyi goba waliwo kati bino mbirabye nali edisi wa Besigye mu 2001 mu 2002 nali edisi wa Gisebagala sina kye simanyi byenjogera mba mbimanyi kugambye sibeera wali President Museveni nkugambye ensonga abasirikale batulaba ffenga bakonye obusungu bakozesa akayinza n'okuba essasi mu butanwa I told it to you muganda wange Dr. Magambo to Bobi Wine kitiibwa that's not correct abaganda tuyige kye bayita positive criticism exactly singa gobadde okusobola okukyazaako Dr. Besigye nakubulya nti nomugamba munyagwanga mulango wempaka mwatambula mutya naye mu politics bakuwakanya kankuwa example mutabani wa President Museveni General Muhoozi abadde atambula naye nga omukuba muwakanya Kahindo Tafiire
Museveni yagoba kayindo tafiire kwa minister muyige politics we criticize you tukachirwa koze ensobi you understand yes no music je yali Bobby Wine mukuru Bobby Wine bate kubaneranga wakulimba ne lutavayo nga tumu criticizing yes so positive criticism nti coach ayinzo kuera kate na gambo sambye bubi abata kuwalana wabula yagala you to perfect yeah, so I'm of the view that muyige omuntu tebamugamba tebamwa ebyo byammwe byabanupu mwembi manye mwanti mba mwagala ticket nala yambafukamira ku ttaka abamba ebyo akyana kito naye tusitwago mba munagitambula muyindo okwewa amagezi you criticize yourselves positively sebo webale nnyo gwasembye lero hello sebo agaddewo program yafonako olwaleero amanya nze balidde busaabaga wano yes balidde gwasembyeyo naye oba Museveni ono bamuweere ddala afuge bulamu bwe bwonna kubanga abavaayo kubanga abamuvuganya nabo tebali organized bulungi weewaawo nga balaga nti bagenda muzoganya kale balenteesa no you see kyayogera kituufu opposition tubulamu okufuna kibayita think tank si buli kalulu nti buli muntu alina planninga kwesimbawo kati nga mukulu Kyagulanyi mukulu Besigye mukulu ani ensi yandibadde etuula abantu abamu ne mbaforcing obuteesimbawo be mulaba nti balina obwongo planninga abamu ne bagenda mu field abamu ne basigala nga baplanninga yes ne bakuadvising nti muganda wange gundi awo osambye bubi gundi wano kola bwoti gundi wano tukole bwe nawe no bawuliriza yes nawe no bawuliriza but tutaba na think tank we shall look more and more disorganized okay yes tukomye wano neyanziza batuuliza neyanziza namwe mkulu kungu ne management ya Radio 4 mbebaza and Radio 7